chasers, the fearless scribes in the shadows. But one name echoes louder. Kankaka, Uganda stand up, Kankaka. Basebo ne bannyabo nateera mbaaniriza nnyo wano ku Media Choice Online Television yenze Kankaka Emmanuel Peter. Reaching higher, Uganda's voice, the streets admire. Kankaka, the lens on the game. Corruption trembles when they hear his name. Ekiwandiiko kino kye mulaba nkutte n'obwegendereza kiwandiiko kikulu nnyo. Kino kye kiwandiiko ekyabagiddwa amawanga okwetooloola ensi nga kikwatagana ku biki ebigenda maaso mu ggwanga Uganda, era nga amawanga gonna gaakitaddeko omukono nga gakkaanyizza nti eno ya alipoota enkulu ku biki ebizze bigenda maaso mu ggwanga Uganda, nga twolekera akalulu akabulayo essaawa busaawa akagenda okukubwa ku Lwokuna olwa wiiki eno egenda okutandika nga 15 January 2026. Basebo ne bannyabo amawanga gonna gaatudde ne gabaga ekiwandiiko kino nakisumuluddeko, naye mbadde njagala nkibalage nga bwe kyantuuseko nkisabuukulule. Eno ya alipoota egenda okwewuunyisa otuuke ogambe nti eyo gye tuba twebakidde eriyo abasajja abakola okunoonyereza, naawe ne weewuunya. Waliwo omuntu eyambuzizza ekibuuzo kantwala akaseera katono nkiddemu mu bunnambiro. Yaŋŋambye Kankaka mmwe bannamawulire alina akatambi ke yalabye nga Museveni mukaawu nga mukambwe ennyo. N'ambuuza ggwe olowooza ki ekimukaayizza okutuuka awo? Kantwala akakisa kano okuddamu. Museveni musajja yeewuunyizza nnyo, yanyiize nnyo ng'akitegedde nti buli kyabadde akola amawanga okwetooloola ensi gabadde gakiraba. Afubye nnyo okukweka obuze bwe ng'atulugunya bannansi okubatta n'okubasibira obwereere. Alipoota eno erimu ebintu ebigenda okwewuunyisa, nange neewuunyizza. Osobola okubeerawo mu ggwanga nga tokimanyi, naye mu nsi eno mulimu abasajja ng'omulimu gwabwe bakeera kunoonyereza. Bamanyi ekifa ku nsalo n'ekifa munda, bamanyi mmere ki Bannayuganda gye balya, bawuliriza pulogulaamu ekyasinza okunyumira nabo babaako nga bawuliriza. Basoma olupapula lw'amawulire oli ku street nga gwe munansi tonnalusoma. Bamanyi biki by'opostinga ku social media nga gwe tonnaba kubijjayo ne bw'obisiimuula. Ekyamazima alipoota eno bujulizi obwenkomeredde. Ngisomye okuva eno ne ngituuka eri bwe ngiddamu, nkakasizza nti nno okukwasibwa obuvunaanyizibwa okwetooloola ensi si mulimo mutono. Kyova olaba nti Museveni n'enviiri zaamuvudde ku mutwe bwe yagudde ku alipoota eno nga buli kyabadde akolamu ekiri bakimanyi. Waliwo n'abantu abaŋŋamba nti gwe ebyo byotera okutugamba ebya United Nations abo baboggola buboggozi tebaluma. Njagala mbategeeze bw'osoma alipoota eno weekakasa nti ku mulundi guno Museveni bw'akola Bannayuganda ensobi z'akola ez'okubatta kagenda kumujjuutuka. Bano mu kiwandiiko kino bakulaze ennyanjula baakikoze batya, ne bakubuulira amateeka ku basinzidde okkikolera, ne babikunnyonnyola byonna mu bujjuvu. Bamalirize emabega eno bataddemu kye bayise conclusions ne recommendations nga basaba Museveni babimorganizingidde mu short term oba gye bayise immediate bye beetaaga akole, ne mu medium term eno emabega singa abatabikoze bagenda kuyitako ku magye g'omukago gamujje mu ntebe. Biri wano mu alipoota, sigenda biteekawo, tugenda birya kigambo ku kigambo. Nsinze nnyo kwesiba ku nsonga enkulu ezinyigiriza Bannayuganda omuli okusiba abantu obwereere. Alipoota zino zimanyi n'ebintu nze nga munnamawulire bye mbadde simanyi. Nkakasizza nammwe mugenda kukakasa ekiwandiiko kino kiriko emiko 25 tuyinza obutagiyitamu gyonna, naye ngenda bisoma butereevu. Naawe bw'oba okyagala nsobola okukikuwaako n'okyesomera. Weewaawo nnyinza obutakituukiriza naye gwe osobola okukisoma n'omanya. Ye pulogulaamu eno ennamba mumpulirize. Uganda got one loudest of them all. Kankaka.
enough respect the courage. Njagala okubasaba nga ntandika programu eno mubeere bagumu. Ekyamazima Mukama atujjukidde ennaku nga bannayuganda gye tuyiseemu ng'akakundi k'abasajja abatono katulugunya buli omu. Nze mbadde mmanyi Uganda tuli kazinga kaffe nti oba Museveni yatugula nti agenda kutubonyaabonya mpaka ye waalikowera amale atukwase mutabani we musibira mu bbwa. Nedda. Alipota eno ekukakasa eriko ne reference be bawandiise muno babikuŋŋaanyizza batya. Kyewuunyisa balina n'ebifaananyi ku basibe, balina ebifaananyi ku kutulugunya ffe kwe tubadde tumanyi, mulimu ne satellite indicators obubonero obw'enjawulo. Alipota ate ye yabe satellite nja gireeta lulala kansandikire wano naye kampisewo obubaka bwange seconds 10 zokka muzimpe ntono nnyo. Njagala okubategeeza bannansi nti bw'oba olina ekikuluma nga kya mwoyo ekirala nga kikuluma kya bulwadde bwa mubiri, mu Uganda eriyo abakyala abakulu abasobola okufunira eddagala. Kati ku bizibu byonna ebikutawaanya leero sigenda kumenya na kimu. Kuba ennamba 0750206000. Oba oli mu Uganda oba oli Bulaaya, senga mukooki ne basenga b'ekkooki eyo bakimala. Oba kikwatako ku bizinensi oba maka oba kikwatagana ku mpapula oba misango 75206000 bajja kukuyamba. Muwulire. Basebo ne bannyaba Alipota eno eriko omutwe guguno wano. Omutwe gugamba nga bwembalagaawo nti the human rights implications of national legislative developments and applications ahead of the 2026 general elections in Uganda. Kiri ku headed paper ya United Nations Human Rights Office of the High Commissioner era nga bataddeko emikono bagiteereddeko Geneva. Kakati ngenda bayitira mu nnyanjula bwe bati bwe bayanjudde. Respect for all human rights, protection of democratic institutions and principles, and the promotion of the rule of law are interdependent and mutually reinforcing. To facilitate free, fair, and inclusive elections, it is paramount to ensure an enabling rights environment where the rights to freedom of peaceful assembly and of association, the rights of freedom of opinion and expression, and press freedom, equality and non-discrimination, among others, can be fully exercised and protected. Mu bumpimpi mu Luganda, nti ensi yonna okusobola okuba n'okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Saako kwegamba ensi yonna okusobola okuba n'okulonda okw'amazima n'obwenkanya erina okuba nga eteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, mu nkola ez'enfuga eya ssemateeka n'obulikonda bwonna obutumbula enfuga egoberera amateeka, ate bino byonna okulonda okulungi n'okugoberera amateeka bitambulira wamu, interdependent, ate byonna byeyambako. Kitegeeza nti ewali obumenyi bw'amateeka, ewatali kuteeka ddembe ly'abantu ku mwanjo, byonna bino bisobola obutabaawo bwe biba tebikolaganye. Wonna wano wabaddewo introduction naye nga bwe mbagambye nti ngenda gibuukiza okusobola okubajjiramu ekyawamu. Ojja kugisoma in details naye nze kambuuke tusobole okujja mu budde obutuufu kubanga muyina ebyokkola bingi. Report eno, this report highlights how the democratic and civic space in Uganda has shrunk since 2021 general elections due to a range of repressive and discriminatory legislation and measures, including physical and digital surveillance and legal harassment that have severely curtailed civil and political rights guaranteed under the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Uganda acceded on the 21st of June in 1995. Basebo ne bannyabo lipooti eno ekigendererwa kyayo kukuba ttooki mu ngeri ky'okuva mu 2021 mpaka kati Uganda lwegenze yonoonekera ddala tewali kikyuse. Lipooti eno egendereramu okulaga nti ebibaddewo wakati wa 2021 mpaka nakati mu 2026 nga ebulayo ssaawa busaawa tugende mu kalulu byonoonese bwonoonesi
kino kikoowozzaako ekitongole ky'amawanga amagatte kikoowoleko ku nsi zonna ezaateeka omukono ku ndagaano of civil rights guaranteed under the International Covenant on Civil Political Rights. Bonna bajje basalire ekigenda mu maaso mu Uganda eddagala kubadde Uganda yateekako omukono nga 21 Juuni oba ogw'omukaaga 1995. Kaakati rights zino ze boogerako ezirinnyiddwa ze ziki nga bwe ngendo zibanyonnyola mu details. These include rights to freedom of association and of peaceful assembly and freedom of opinion and expression and right to privacy both online and offline. Nti eddembe ly'abantu okwogera n'okubaganya ebirowoozo nga bwe baagala, eddembe lyabwe okukaayana n'okubaganya ebirowoozo nga bo, freedom of opinion eddembe lyabwe buli omu okumukkiriza okulowooza kyalowooza nga bw'ayagadde nga bw'akirowooza oba akikoledde ku mutimbagano oba wabweru w'omutimbagano. The government continues to intimidate and arbitrarily arrest, often with the use of unnecessary and disproportionate force, opposition party members and their supporters, journalists, human rights defenders, and other people holding dissenting views, which instills fear and division and forces self-censorship. Nti gavumenti ekirese amawanga gonna gakoolweko nti tekyawulira yeefudde empulukutu za musota egenda etiisatiisa ab'oludda oluvuganya ebakwata awatali musango, eddembe ly'abannamawulire erijjawo, eri abalwanirizi b'eddembe nabo ebamalako emirembe ng'ate balwanirizi ba ddembe, n'abantu bonna abalina endowooza eyawukana n'abo abali mu buyinza bazze babuzibwawo. Kino nno kireesa abantu okutya okubaawulayawulamu n'abalala ne beekaka okusirika okutya kyekisobola okuva mu bye basobola okwogera. Kaakati this situation is further exacerbated by the selective enforcement of existing legislation and recent legislative amendments that are likely to diminish space for expression of dissenting views. Nti tebakomye bukomi kukanga abantu wabula bataddewo n'okuteeka batandise n'amateeka bazze bagakwatamu basobole okufuna ekyokwewolereza nga banyigiriza bannansi. Kaakati the avenue for seeking effective remedies is also shrinking, contributing to pervasive impunity for past and ongoing human rights violations perpetrated by a range of law enforcement and security operatives, particularly as judicial and quasi-judicial authorities are increasingly susceptible to political interference coupled with chronic funding constraints. Tebakomye bukomi beeterawo obulamuzi obw'ekimpatiira batiisatiisa essiga eddamuzi. Kino kireetedde abantu okubanga newankubadde ng'ebyo bikolebwa abantu we baaliddukidde nti beewozeeko nawo waggaddwa. Tewakyaliwo munnayuganda waasobola kuddukira kubanga buli kimu bakinyize, shrinking bakifunzizza nga bakozesa engeri etagambika kwegamba okunyigiriza okw'ekika ekyawaggulu. Nonzeemu bitonotono. Kaakati batuuse wano ne boogera ku Uganda specifically. Ulira. The Republic of Uganda is scheduled to hold general elections between 15th January to 6th February. Uganda egenda mu kalulu akagenda okutwala ebbanga okuva nga 15 January paka nga 6 Ogwokubiri. The elections will be held amid an eroding rule of law, lack of respect for human rights, and growing public frustration with poor governance and allegations of entrenched corruption. Akalu kagenda maaso ng'enfuga ey'amateeka erinnyirirwa nga tewakyaliwo kuwa kitiibwa ddembe ly'abuntu, nga abantu ba bulijjo banyigirizibwa ne beekyawa olw'enfuga embi eri mu ggwanga Uganda, ate nga waliwo n'ebikolwa bingi ebirumirizibwa eby'obuli bw'enguzi ebisukkiridde. The country has been governed for almost 4 decades under the leadership of President Museveni, and under his rule,
nti emyaka 4 egiyise Museveni yabadde afuga naye mu buyinza bwe there has been a history of violence and intimidation by security forces including police, military and paramilitary forces against political opponents, journalists, human rights defenders and other critics of the government. Emyaka 4 egiyise Museveni afugidde mu kutiisatiisa bantu kubatta na kubawamba ng'akozesa amagye obuwayo obulala obubiina biino obuteekebwa nga nabwo buweebwa ebyokulwanyisa okusobola okulwanyisa bannaffe abali ku ludda oluvuganya bannamawulire abalwanirizi b'eddembe n'abo abateeka gavumenti ku nninga ng'erina kyekoze ekikyamu. Notwithstanding human rights and fundamental freedoms being guaranteed under the country's constitution, the level of alleged state-sponsored violence and persecution is regularly heightened prior, during and after elections. Nti newankubadde constitution weeri mu kiseera ky'okulonda bino byonna babiteeka ebbali ne batandika okutulugunya abantu era byeyongerera ddala nga tunaatera okutuuka mu kalulu. So considering the current political dynamics, there is a strong indication that the continued repressive and militarized form of control will significantly undermine Uganda's right to meaningfully participate in the upcoming elections. Tukiraba ng'okunyigiriza bannayuganda kwe bayitamu kugenda kubalemesa okwetaba mu kalulu mu ngeri ey'amagezi. Basebo ne bannyabo bw'otunulira alipoota eno buli kye boogera waggulu bakuwa reference w'osobola okukisanga mu footnotes wansi wano. Wabula mu footnotes nyine entonotono ze nabagiddeyo. Abasajja bano okumanya banoonyereza bakwotinga okuva ku Facebook z'abantu ne bakwotinga okuva ku pages eziri official eza government ne bakwotinga okuva mu biwandiiko mu constitution mu mateeka mu parliament mu kyayogerwa. Kitegeeza lipooti eno eri fully baked, eriko si kwogera bwogezi wabula ne wansi bakugamba nti ekyokuna bw'obanga kati nga wano nga bwensomye ekyokuna mu general context bw'oba weetaaga okukimanya noonyereza nga weeyongere kuba bateekako noti kafo mumanyi abamanyi ebiwandiiko ne bagamba ekyo twakijja mu United States Holocaust Memorial Museum, An Uncertain Future Preventing Mass Atrocities in Uganda, ekya October 2024, page eyo 16 mpaka ku 17. Nti okusinziira mu museum ya America eriyo ebyafaayo by'okutta abantu ebyaliwo mu November wa 2024 mwe bakikoppa. Uganda Human Rights Commission, the 23rd annual report of the State of Human Rights and Freedoms of 2020, the 24th annual report in Uganda of 2021, they quoted Daily Monitor, where they say police start probing two Bobi Wine protest killings. That was 1st December 2020. Government probe report on November riots leaks, 17th May 2021. Uganda Civic Space Index 2024. The acronym LGBT, NRM establishment. The NRM established the Internal Election Disputes Tribunal to handle petitions arising from the flag bearers, different elections, flag bearers elections for different positions. NRM Elections Dispute Tribunal sets hearing date 25th July 2025. Buli kye boogera wali bakubuulira wa gye bakijje. Kambuukewo ngende ku nsonga endala. Basebo ne bannyabo okwogera nga weeyabya obanga oyogera ekikulu ku mutima mu ndowooza eggwanga liwazaalibwamu gye lirina okuddukanyizibwamu si musango. Naye newankubadde mu Uganda kiringa ekyafuuka omusango nti mulina okwekweka. Bannayuganda saagala mwetuuleko. Ensi zonna zitudde ne zikiraba nti okunyigirizibwa kwe muyitamu zigenda kubayamba naye lubaala embeera n'embira oteekako. Ne Katonda akugamba akuyamba weeyambye, ne Kristu yagamba nti situla omusaalaba gwo ongoberere. United Nations ebintu bino byonna byewandiise erina okubituukiriza nga mmwe bannansi nammwe musitudde omusaalaba gwammwe. Nkimanyi guguba zitooweredde ngera mugusitulidde ekiseera naye temuggwaamu maanyi. Bagamba nti bagamba ki
nti tokoowa nga kinaatera okuggwa olugero olwo lunziruseeko naye mbasaba musitukiremu embeera mugimanyi ebazitooweredde akabanga temugisuulawo kaseera kano mbasaba nti situla omusalaba gwo ogoberere United Nations kino kyekoze ku namba 10 restrictions on freedoms of opinions and expression wano njogera ku biki ebibaluma bye mwogerako ne babasiba ne babatta ne batugoba mu nsi yaffe ne batutulugunya amawanga gonna gatudde Geneva ne gakiraba mu namba 10 restrictions on freedoms of opinion and expression including media freedoms have also deepened and self-censorship by media outlets often hinders coverage of sensitive topics. Nti weewaawo okulinyirira eddembe lya munnansi okumukkiriza okwogera kyawulira okumulemesa okuwaayo endowooza ze nga bw'ayagala n'okuggyako ebitongole by'amawulire eddembe lyabyo okukola amawulire nga bwe birina okugakola kibireetedde okubanga bibeera wali ng'ebitalaba kumbe weebiri kino ne kibiremesa okwogera ku nsonga ezaalibadde enkulu ez'eggwanga ekitongole kya United Nations kibimanyi era kikuwa referensi ne examples emu ku emu mweziri mu lipooti eno buli leediyo eyaggalwa buli munnamawulire yatulugunyizibwa emisango egyaloopebwa referensi zonna bazirina ne ku lipooti eno bagitaddeko kakati mwalabye Museveni kwagala kambuwalira abantu alina akabadi buli lwe gumutuulamu ng'abadde yeebase nga akkiriza babbe atandika okwekalakaasa kyovula bamulaaleze kati anoonyayo omunaku n'akuyita anoonya picture moment photo moment yeekubye n'abantu agambe nti muntu w'abantu kumbe alipoota byonna byeyasonzeeko wano babadde bamulaba n'ebimu ng'ali ntebe yeebase bibadde bigwawo bamutegeezeza nti byonna tubadde tubimanyi wulira from 2022 to 2024 nti okuva 2022 mpaka 2024 326 incidents of human rights violations and abuses were reported against journalists nti ab'amawulire bokka emisango 326 wakati wa 2022 ne 2024 gye gyasobola okuloopebwa olw'egitaaloopebwa United Nations e Geneva ekimanyi nti mu Uganda eriyo emisango 326 ng'egyo gyakolebwa ku bannamawulire kwokka kati mu incident seasonal zakolebwa ku ba journalists, media practitioners, media institutions which included 109 cases of restricted access to locations and incidents kweje ebisatu 119 bannamawulire balemesebwa okutuuka gye baali balina okugenda si mu bumenyi bw'amateeka okusaka amawulire era tebaatuukayo ezo cases ziri 119 wulira 70 cases of assault emisango 7 egy'okutulugunya n'okkuba bannamawulire 54 cases of arrest emisango 59 egy'okubakwata and 34 cases of damage to property emisango 34 egy'okulinnyirira kamera zaabwe n'okubawambako ebyabwe ne babyonoona. Incidents of online threats and harassments of journalists have also been increasing disproportionately affecting women. Nti incident ez'okusiba n'okutulugunya abantu aboogerera ku mutimbagano zibadde nnyingi. The practice of assaulting and arresting journalists on sham grounds as widely observed during the Kawempe North by-elections in March 2025. Nti ebikolwa ebyokulinnyirira eddembe ly'abannamawulire okubasiba n'okubatulugunya nga jjojjogizi wano ebyalabikira mu kalulu k'okuddamu ewafa Sseggirinya mu kalulu akawangulwa Nalukoola Maachi nga 2025 has an adverse impact on their work, and these actions not only intimidate and punish the individuals charged but also create a climate of fear, discouraging journalists from fulfilling their roles as public watchdogs. Bino bireetawo okutya biremesa bannamawulire okukola omulimu gwabwe ng'abantu abalina okuteeka amaaso gaabwe ku nsonga ezigenda mu maaso mu bantu ba bulijjo. 11 Concerning the legacy of the 2021 general elections, kakati tugenze ku kaluka 2:21. Concerning the legacy of the 2021 general elections, there has been no substantive accountability for violations committed in the context of elections, such as prosecution of the officials suspected to be responsible
including all alleged enforced disappearances of NUP supporters and compensation for victims of extrajudicial killings despite the presidential pledge to compensate victims. Nti okuva mu kalulu ka 2021 akaaliwo tewabaddeewo nkola yonna ya bantu baakola bikolobero kuddamu misango gye baakola tebakirabye. Okulinnyirira such as tewabaddeewo yadde okutwala omuntu yenna mu kooti eyazza ebikolobero mu 2021 since then mbagambye alipoota eno documents ebintu byonna ebibaddewo okuva Museveni lwe yagenda ku street natta abantu yakikola yakyekolera. Kakati wulira nti nno era ebimu ku byo okubuzaawo ab'ekibiina ky'NUP okw'obukake babakwata ne bababuzaawo bubuzi. Kakati ne Museveni yagamba nti abantu abazze bakubwa amasasi nga battibwa gavumenti ejja kubaliyirira. Naye byoya byanswa musajja oyo mulimba ne United Nations ekugamba teyina wejjukira wonna Museveni waliyiridde bantu battibwa majeege ng'ate yavaako orders ezo. So kibi nnyo ddala kubanga yeeyama n'okweyama mu lujjudde. Nkutegeeza gwe munnansalaba programu eno nti bano abasajja balaba ne bw'oyagala okweyama obweyami ne byeyama babimanyi naye nga basonze nnyo ku bawagizi b'ekibiina ky'NUP ababuzibwawo. Muwulire. The families of 18 NUP supporters who allegedly disappeared have reportedly been left feeling abandoned following the announcement of the Uganda Human Rights Commission in January 2024 to close the investigation relating to their enforced disappearance and the dismissal of the family's petition by the High Court in Kampala in October 2024, citing a lack of substantive evidence. Moreover, at least 40 NUP male members and supporters who were initially court-martialed during the previous electoral period have been under prolonged pre-trial. Bassebo ne bannyabe yakoze alipoota eno si munnayuganda. Lipoota yakoleddwa ku Uganda. Ulira byeyogera nti famire 18 ez'abawagizi ba NUP abagamba nti bantu baabwe baabuzibwawo bawulira ennaku era bawulira obujiji oluvannyuma lw'ekitongole kyalina okubalwanirira mu Uganda kiyite Uganda Human Rights Commission akakiiko k'eddembe ly'obuntu bwe kakeera ku makya nga January 2024 ne kaggalawo alipoota ey'okunoonyereza ku nsonga ezo nga tekalina ansa ze kawadde bantu abo. Abantu abo baawulira nga kibasusseeko, abantu abo baawulira obujiji. United Nations mu alipoota gye yakoze Geneva egamba nti abantu bano tebaamatira n'akakiiko ekintu kye kaakola baakiraba nga kyakubalyamu lukwe. Ulira kyokka ekyo kiringa ekyali tekibamalidde ne kkooti ensukkulumu mu Gw'ekkumi neegoba emisango egirumiriza gavumenti okuwamba abantu nga kkooti enkulu egamba nti abantu tebalina bujulizi bumala kugamba nti abantu baabwe baabulawo. Ne weebuuza ng'omuntu abuzeewo talabika ddala mba neetaaga bujulizi bwenkanawa. Kyova olaba bannansi banyiivu n'alipoota ekyogera omuntu omunene, omuntu atakera nko ku makya nti yabulira mu ggwanga bweti ate atayitanga ku kisaawe yadde ku booda ne mugamba nti yayita wano abula atya. Kooti yakeera ku makya n'ekawaŋŋamula n'egamba mbu temulina bujulizi bumala kukakasa nti abantu bammwe baabula kyokka ng'eka tebaliiyo. Kati ab'e Geneva beebuuza bino bwe byatuuka okutuukirawo era mbagambye nti wonna buli kye boogera wano bakuwa lifarensi bwe bazze bakigoberera. Oli wa ddembe okuwakanya lipooti eno nga bwe nawulidde mukungu omu mu gavumenti nga abiwakanya, naye bo bakugamba genda osomewo ekibi abaweebwa obukulu mu Uganda. Bali awo bambi basajja bakadde kasita bali embizzi okunywa omwenge ne bafunayo ku bakazi abawerako. Olowooza basoma? Abasajja abawaayo obudde bwabwe okunoonyereza mu fuutunooti wano bakubuulira buli kimu bakituukako batya n'ebisinga babikuŋŋaanya batya. Bw'oba weemulugunya ogendawo n'osoma. Kaakati wulira
Alipota eno eyina bweraga nti gavumenti ya Museveni ezze ekolakola ng'ekolerera ebiteeka ebisobola okunnyonnyolera ebintu byezzeekoze ng'ebikubakuba bunnambiro tebinoonyerezaako ebiyiiyayiiya esobola okulemesa ng'eyeefudde eyitira mu mateeka era amateeka ago gonna bagoogerako wano limu ku limu bakubuulira ebiteekateeka paalamenti byeyisizza okunyigiriza bannansi era nga bakozesa balooya baabwe amateeka gano bagatunulamu ne balaba nga tegalina muganyulo gwonna n'amendiments nga kwegamba Museveni kyasinze okukola kwe kuddira amateeka agaali amateeketeeka obulungi n'agatta kagenderere olw'ebigendererwa bye ne gavumenti ye eyabamusibira mu bbwa bye baagala okukola. Kakati ku nsonga eyo ku legislative framework for fundamental freedoms bina Alipota mu bumpimpi biwanvu naye kagende ku legislative framework. Uganda's constitution guarantees fundamental rights including non-discrimination, equality, freedoms of expression, assembly and association, and the rights to privacy, liberty, free trial, and protection from torture and cruel, inhumane and degrading treatment. Nti United Nations bw'esoma mu constitution ya Uganda eyina eddembe erikuuma abantu obutasosolwa obutaboolwa okubanga batwalibwa ku ddaala lyerimu obanga be bamu nga baweebwa eddembe lyabwe okweyogerako nga baweebwa eddembe lyabwe okuŋŋaana n'okuva gye bali ne boogeramu ku nsonga ezibaluma ng'era baweebwa eddembe lyabwe eryo privacy okubanga omuntu private ndooza mukitegedde omuntu okubanga eddembe literiri toliyingirira wotalina kuliyingirira liberty okubanga omuntu yeetaaya okwetaaya free trial okubanga omuntu oteekebwa mu mbuga z'amateeka nga tonyigiriziddwa nga sigamba nti byakunyigiriza and protection from torture okunyigiriza okutulugunya okutujja abantu emisumaali okubabuzaawo n'ebikolwa byonna ebitali bya buntu inhumane. Kakati wulira Uganda is state kakati wano bakugamba nti Uganda eyina endagaano nnyingi nnyo ze yeetabamu era mu Uganda ng'ekyayagala okulaga nti neetambulira ku mateeka ku ndagaano 10 eziprotecting eddembe ly'obuntu 9 yateekako emikono emu yokka nayo bagiwandiiseewo wano gyetateekangako mukono. Endagaano 9 ku 10 zonna Uganda ziyateekako omukono zizino wano bazimenye. Esooka International Human Rights Instrument esooka ye ICCPR, endala bagiyita Convention Against Torture CAT, endala bagiyita the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, eno yo balinako omukono. Endala the Convention on the Rights of the Child, eno yo bateekako omukono. Endala the Convention of the Rights of Persons with Disabilities, eno yo bagiteekako omukono. However, Uganda has yet to ratify the international convention gye bataateekako omukono ye protection of all persons from enforced disappearances. Uganda yagaana okuteeka omukono ku ndagaano erwanirira okubuzaawo abantu. Ndooza mutegedde kati lwaki abantu bababuzaawo nga bwe baagala, kubanga Museveni oluvannyuma yagaana okuteeka omukono ku ndagaano y'okubuzaawo abantu nga bw'ayagadde, era kati ababuzaawo eyo yo teyagiteekako omukono. Omwenda guli gwonna yaguteekako omukono. Uganda is also party to the African Charter on Human and People's Rights. Kakati muwulire nga newankubadde nga endagaano nnyingi nnyo ezo zize ziteekebwako omukono wansi wa ligimu ya Museveni, ng'era zaali badde zisobola okukuuma bannansi nga tebanyigirizibwa, Museveni azze azitunulamu bw'azikyanga ng'afuula amateeka nga yeeteerawo agaga agasobola okumusobozesa okutta, okuwamba, okusiba n'okubuzaawo nga bw'ayagadde. Mu paragraph eye 15 egamba bweti
Despite the strong constitutional protection of rights, the human rights situation in Uganda during the period under review has been characterized by increasingly restrictive legislative and the arbitrary and discriminatory application. Nti bwe beetegereza kino ekiseera kye bali mu kwogerako twogera ku 2021 mpaka kati 2026 eddembe ly'abana constitution ezze egibwamu obuwaayiro obwali badde buyambako okukuuma bannansi era bwe buliwa. The government of Uganda has continued to rely on legislation such as the Public Order Management Act, the Anti-Terrorism Act, the NGO Act, the Computer Misuse Amendment Act, and the Penal Code Act to shrink civic and democratic space and further weaken political participation, particularly of political opponents and their supporters, as well as the work of civil society, including journalists and human rights defenders. Nti Museveni azze yeekwasa atiga n'akyusa amateeka n'abaako obuwaayiro ye bwe yeekwasa. Akasooka mwakwatira abantu nti abasanze bakuŋŋaanye public order management mbutayagala bantu bakuŋŋaane akukeyeekwasa. Akalala ak'obutujju nti alina ke yatiginya ak'obutujju buli lwakukwata akuyita mu tujju ky'oba toli oluusi nti n'okusinga kwa Alipota zino nga bwe banoonyereza bakulaga abantu abasinga abazze bakwatibwa be bateeka ku butujju si batujju bya ddala bya bulimba. Wulira, the NGO Act yeekyusiza akawaayiro akakwata ku bitongole eby'obwannakyewa asobole okutulugunyaamu ebyo ebitakkiriza byagamba. Computer Misuse Act and the Penal Code Act akozesa etteeka lyeyateekawo mbu bw'omwogerako ku mutimbagano oba okozesezza bubi kompyuta okusobola okusiba abo abalina endowooza ezitafaanagana nakakundi kaabwe nga bwe bafuga. Endala Penal Code akwata mu tteeka eriwa ebibonerezo n'akuwayo ekibonerezo okusinziira nga bw'aba alabye so si mu butuufu bw'ensonga nga bw'erina okuba. Ekyo bwe kityo bwe kitambudde. 16 egamba nti these include kakati bino byonna newankubadde nga bibaddewo ng'era n'amateeka weegali gavumenti ezze yeekolera amateeka agamenya principles zaziri endagaano zenkugambye ze baateekako emikono omuli Convention Against Torture, Convention on Elimination of Forms of Discrimination Against Women, Convention on the Rights of Children, n'endala nga ojeeko eno eya International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearances gy'ataateekako mukono. Wano bakugamba nti gano amateeka zaagakwata munaateekamu obuwaayiro ng'ate bumenya endagaano ziri ze yateekako omukono mu kyo kati n'akoleramu bino nga yeekwasizza agaga amapya omuli erya UPDF, Public Order Management, Computer Misuse, Penal Code n'akoleramu bino. Arbitrary arrests, prolonged pre-trial detention. Pre-trial detention kitegeeza okukwata ne bakumaza mu kkomera ebbanga ddene ng'omulamuzi yeebuzizzaawo ng'ataliiwo kumbe Museveni yamulagidde nti vaawo oyo nja kwetaaga omusiba. Kyekyo kye bayita pre-trial. Tebakututte mu kkooti bakubaza buli kaseera nga tolina musango gw'ogenze kuwoza n'osigalayo buli kaseera nga bo bakikozesa nga bwe baagala nti kyebannaba kuleeta kasita bamala okukubonyaabonya olwo ne balyoka ne bakusuula awo nga balina bye beekwasizza baakaloogo omulamuzi yali agenze kusoma tetwaliwo yali public holiday enkuba yatonnya ebyo byonna bye beekwasa. So n'olwekyo these arbitrary arrests, prolonged pre-trial detention, undue restrictions on the rights of freedom of peaceful assembly, especially when exercised by political opposition, censorship and intimidation of dissenting voices. Consequently, ekivaamu, the human rights environment remains deeply restricted, eroding the essential conditions for political participation for the conduct of free, fair and inclusive elections in Uganda. Kakati wano mu bujjuvu bannyonnyodde etteeka ng'erya Anti-Terrorism Act erya 2022 and subsequent amendments lyamenyerawo endagaano ziri Uganda ze yateekako omukono.
mu kyo nti gali amateeka gakolebwanga gaprotectinga abantu okwetooloola ensi. Museveni bw'atuuse ng'ayagala okugakozesa obubi n'abaako by'ateekawo. Era mu bujjuvu bakunnyonnyola buli tteeka engeri gye likontanamu n'endagaano ze baasooka osayininga. Buli tteeka engeri Museveni gy'alitigiinyizzaamu okusobola okuggyawo endagaano ziri ezaali zimusiba okukola ebikolwa eby'obutujju ku bannansi. Batandise bakunnyonnyola the Anti-Terrorism Act ya 2022 n'ebye bazze bakolamu. Wano waliwo Uganda Communications Act ya 2013 and relevant legislations. Mukimanyi nti UCC mu Uganda etuuka n'esalawo na ki ky'olina ekifaananyi kya kkala ki ky'olina posting eky'omwana ku Facebook page yo mbu. Public Order Management Act ya 2013 saako relevant legislative development since the 2021 general elections. Obulikonda bw'amateeka bwe bazze bakyusakyusa okuva mu kalulu. Naye engeri gye tuli ku freedoms of expression, njagala ngende wano ku kye bayita Computer Misuse Amendment Act eya 2022. Byonna bagambye nti Computer Misuse Amendment Act 2022 yakolebwa okusobola okumalako abantu emirembe, era kino kimenya convention eyitibwa International Contravention of the International Human Rights Law mu article 19 of the ICCPR, which allows for reasonable restrictions to the rights of freedom of expression. Nti Museveni bwe yalaba nga liri etteeka limukwata n'amenya buno obulikonda mu tteeka buli yabumenya atya. Bakuwa ekyokulabirako nti okugeza section 26A on hate speech nti bino byeyogera bimenya amateeka era si bya bulijjo. Museveni ajja akukusa obulikonda obugenda omumusobozesa okukola ebikolwa by'obutujju n'abuukira mu mateeka nga bamemba parliament bagamuteerawo, ng'era ne bwokera ku makya n'omuvunaana nti yakikola akugamba abamemba parliament be baakiyisa. Kakati mu tteeka lya computer misuse ayinako eyateekamu kaakano nti a person shall not write, send or share any information through a computer which is likely to a ridicule, degrade or demean another person, group of persons, a tribe, an ethnicity, a religion or gender. Mbu yateekamu akawaayiro akalambijuwasi kugamba abiteekaawo nga ye bimusobozesa okufiitingawo, abireka biri awo tebiri specific, tebitegeerekeka, naye ye n'abiteekamu ng'akimanya essaawa yonna waali yeetaagira okunoonya gwabikwasa akukwata n'akuwagika wonna. Kati ng'ekyo bwe muwulidde mulooza kitegeeza ki? Mbu omuntu taawandiikenga yadde okusindika yadde okutambuza bino bimugamba tambuza video ng'akozesa kompyuta, message yonna egezaako okuvuma, okukkakkanya, okunaabuula omuntu yenna, eggwanga lyonna, ekika kyonna, eddiini yonna, oba ekikula ky'omuntu yenna kiyite ejjenda. Kakati eryo tteeka ki? Kwegamba kawaayiro ki? United Nations egamba nti bino Museveni azze abikukusa ng'abiteeka munda bannansi baleme abikozesa oluvannyuma, era azze abikozesa. Wulira, that a person B shall not create divisions among persons, a tribe, an ethnicity, religion or gender. Ti omuntu taleetewo njawukana wakati w'abantu. Kakati bwe tuba omu awagira Arsenal ng'omulala awagira Man U, okimanyi basobola okukwata ne bakusiba wano kuba asobola okufiitingawo awo n'agamba owagidde nnyo Man U kati owa Arsenal anyiize, owagidde nnyo Man City owa Liverpool anyiize. Kwegamba biri awo bya kifere nti tebiri specific kugamba nti omusango omuntu gw'alina okukola wansi w'etteeka eryo gw'olina kuba guno. Abiteekawo just asobole okukwatirako abantu. Bannamateeka ba United Nations babistadinga ne bagamba nti bino byazaakozesa okusiba abantu naye biri awo tebitegeerekeka, byefuulafuula, biringa oyiro, biringa buugi, biringa kawunga, tebitegeerekeka. Ne weebuuza mbinuune, mbirye, mbigaaye, mbimire, nkole ntya? Mbannyonnyola okusinziira ku ntegera ya lulimi Luganda. Kakati muwulire, ateekamu n'ebibonerezo mbu if convicted the accused may face a fine of up to 15 million Uganda shillings or imprisonment of up to 7 years or both.
the offense of unsolicited information, which is section 26B, and malicious information, which is 26C, are punished by similar penalties upon conviction. Bw'amaliriza okukola ebiteekateeka ebitategeerekeka ate n'ateekawo ekibonereze ekinene ennyo ku mateeka agatategeerekeka. Mu kyo etteeka ligamba nti banaakukwata ku bino ojja kusasula miliyoni 15 ku bintu ebitategeerekeka ebitamanyiddwa natalina specific abiteekawo okusobola okukwatiramu abantu. Etteeka eddala lyerya Anti-Homosexuality Act nga nayo yali ayagala likozesa okubaako byayisaawo. Non-Government Organizations Amendment nti muno asobole yaddira n'ateekawo etteeka ng'adibya National Bureau of Non-Government Organization, ekitongole ekyali mwegattira ebitongole by'obwannakyewa byonna, n'akijjawo n'akitwala mu Ministry of Internal Affairs. Kati ekitongole ky'ebitongole by'obwannakyewa ate bw'okiwa ekitongole kya gavumenti, bwano bagamba nti kino kiba kireetedde okwagala okugenda direct otandika obba controllinga ng'ate oba controllingisa byabufuzi ng'ate omuntu okuteekawo ekitongole ky'obwannakyewa aba alina ekizibu mu society kyalabye nga bannabyabufuzi be bakireese. Kati munnabyabufuzi tosobola mugambako nti ekintu okikoze bubi ng'ate yayina olukusa okuwa layisinsi, yayina olukusa okurinewinga layisinsi yo, yayina olukusa okukwata akawunti yo, ekyo kiba tekikola. So n'olwekyo n'eri etteeka Non-Government Organization Museveni yali ekolera asobole okutulugunya ebitongole by'obwannakyewa ebiriwo okuyamba abantu. Civil society organizations and centralized regulatory authority, for instance, in terms of licensing, permit issuance and permit renewal. So these are serious human rights concerns, particularly regarding the likelihood of increased political oversight and administrative control over NGOs. Basebo bano batunula mu tteeka lino ne bagamba nti Museveni kino yakikola abeere nga gwasiimye gwayisaawo, ye anatambula ne gain ezize gwagira, anaprotectinga gain ezize, kakati nti kino mu bitongole by'obwannakyewa tekikola. Kubanga omuntu okuteekawo ekitongole ky'obwannakyewa osooka kulaba kizibu, ate ebizibu nga waliwo omukulembeze, kitegeeza omukulembeze munafu. Kati omukulembeze ayisobola okuwa license ogenda omucriticizing tekisoboka. Waliwo etteeka eddala erya Political Parties Organizations Amendment Act ery'ebyobufuzi, lino kandibawo okusinziira nga bwe balyogeddeko mu bujjuvu nti mu Gwokutaano gwa 2025 Parliament ya amending etteeka oba liyite the Political Parties and Organization Amendment Act mu 2025 which conditions access to state funds for political parties that are members of the IPOD. Before the amendment, political parties and organizations represented in Parliament were entitled to receive government funding. Nti nga tannaba kuteekamu kano kawaayiro, ebibiina by'obufuzi byonna byalina okufuna ssente nga bijja kuzoomi w'omusolo kuba teziba za Museveni. Bannansi be baziteekawo ziddukanye be balowooza. Kati n'abantu ababeera mu ebibiina by'oludda oluvuganya nabo baba bannansi ate nga basasula omusolo. Museveni yabikyusa kwegamba mu nkola eraga nti oba ssente ziba zizze bujja azitunda mu nteeze mbwe ebivuganya ye tajja bbiwa ssente. Kyokka ssente eziteekebwa ntunuulira n'omukazi ono bannange nze simanyi kyatuuka ku Anita Amonge oba alifa lumbe eki nze ngenda ne neebuuza ebintu mbu gavumenti mane bannange bwe muwuliriza ebyo ne bwe wagira NRM weekube mu mutima. Essente gavumenti z'eba erina ziba za bannansi. N'omuntu awagira ekibiina ekyawukanya endowooza naawe asasula omusolo agula sukaali kwe kugibwa ssente ezo mwe zemuyita ezammwe. Muyina entitlement ne bannange bannange Anita Amonge ate ye aneesisiwaza. Kwegamba entegera ya Anita Amonge eneesisiwaza sijja kubalimba. N'ogamba mbu okutwala omubaka wa Parliament bamujjanjabe mbu yakozesa ssente zammwe. Anita Amonge wazijjawa? Tulina akafaananyi ko bwe wali ofaanana nga tonnaba nakati olina ssente naye tofaananika. Golowooza onaalungi wangu banaye omukazi oyo ajooga amanyiira. Naye kanneme kuva ku mulamwa. Museveni nti yakyusa etteeka lino alemese ab'oludda oluvuganya okufuna ku ssente ezo. Kyokka ssente teziba zize. Neffe abantu abali mu ludda oluvuganya naffe tusasula emisolo. So ssente ezaffe bye twalyagadde bikole bwe kuziteeka mu birowoozo byaffe bye tulowooza ate nga ebyaffe bibeera ku ludda luvuganya.
kakati mukitegeere bannansi nti Museveni abatatuyamba buyambi otuwa ssente never abatatuyambye buyambi ezo ze tuwa omusolo ffe ebirowoozo byaffe eby'ebibiina by'obufuzi kye twagala zikole kye tuba twagala zikole so si kutugamba mbu gw'otuyambye naffe tusasula n'ebibiina byaffe biina n'ebirowoozo byaffe birina okuteekebwamu ssente kakati weewuunye Museveni yakifuula nti bw'oba toli mu iPod tolina kufuna ssente yabakaka bagende buli omuntu alina okugenda kakati wulira the amended act formally recognized the iPod as a statutory organ and under the National Consultative Forum, which is established under Section 20 of the Political Parties and Organization Act with several functions, including fostering inter-party political dialogue as a means of strengthening democratic governance in the country. Such conditions of membership to receive state funding may amount to interference in parties' independence and thus amount to unreasonable restriction to the rights and freedoms of association. Nti baddira ebintu ekitongole kyali badde independent ate ne bakiteeka wansi w'ekitongole ekiteekebwawo omukono gwa gavumenti kati n'ebibiina ebivuganya obwongo bitadde wansi wa gavumenti ekitali kituufu bwe babiwakanya nti nedda muwulire wano bakuwa details ku biki bye balaba ebyali mu musango ogwaleetera bannansi okubatwala mu kooti z'amagye okubawozesa era lyonna bali kwotinga ekyamazima nyinza obutaligenda mu details kubanga eryo lijja kwetaaga okukwatako muwulire United Nations kiki eryogerako weewaawo so okusinziira ku kino basebo ne bannyabo kaŋŋende ku biki bye basazeewo nti mu bunnambiro engeri nti Uganda yasayininga ku ICCPR Uganda eteekeddwa okuwa ekitiibwa n'okwekakasa nti eddembe ly'abantu likuumibwa kaakati ICCPR gye baasayininga erimu akalikonda kano ndowooza kantwale omukisa guno kajjukiza Museveni kagamba any distinction exclusion restriction or preference which is based on any ground such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national, social origin, property, birth or other status, and which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment, or exercise by all persons on unequal footing. Ekintu kyonna gavumenti kyekola nga kimalako omuntu eddembe lye nga ow'ekikula kyalimu nti oba musajja ng'ow'eddiini gy'asaba nti oba mukatuliki oba musiraamu ng'ow'entambula gy'atambula oba wambaliga oba talina mbaliga ng'ow'endowooza z'ebyobusuubuzi zalowooza nti nze nsuubula maliba ga nte nze oba ndi wa lufula nze ntwalako nnyama nze ntwalako birenge byonna birina okuweebwa ekitiibwa era Museveni endagaano eno yagisayininga okuva 1995 bino kirabika abyerabidde nti ekyo ebibiina by'obufuzi okubifuula bimemba bya IPOD okusobola okufuna ku ssente ekyo kigibwewo bunnambiro kubanga kino kirinyirira eddembe ly'ebibiina by'obufuzi ebyo kibireetera okuwulira nga paati ya gavumenti ng'ate biba biwakanya nkola mbi era ekyo kikyamu impacts of legislation non-discrimination bino mulina okubijjawo mu bunnambiro so ebibiina ebirala nga NUP bino ebirala babimenya omukaaga ebiri mu IPOD, NRM, FDC, DP, Justice Forum, PPP, UPC byo bifuna ssente lwaki NUP yo ye mumma ssente kiri wano basebo ne banyabo sinze nkibuuza other parties such as NUP and PPFF have not yet signed due to the concerns over its credibility. However, temuyina kuba masente kubanga sente si zammwe, sente si za mukono gwa gavumenti. Kakati kaŋŋende ku kye bayita freedom of expression. Eddembe ly'abannansi okwogera kyawulira kyayagala akadde bwakyagala kasa kiba nti linnyira ddembe lya mulala.
Museveni yali sayininga kyataamanya nti mulimu akalikonda kano nti everyone shall have the right of freedom of expression. This right shall include freedom to seek, receive, and impact information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, in print, or in the form of art, or through any other media of his choice. Etteeka lyasayininga ligamba bwe liti era bunnambiro kyalina okugoberera kye kino nti omuntu alina eddembe lye okuyimba akayimba ke nga bw'awulira kamusanyula. Omuntu alina eddembe lye okuwandiika mu mawulire, okusaasaanya information yonna, okugifuna n'okugyongerayo, ddembe lye. Kyokka mu Computer Misuse Act Museveni yateekamu akalikonda nti okwongerayo ekintu eki ye kyatayagadde musango. Kyokka ate nga wano we yateeka omukono ndowooza ekyo yakyerabira. Wulira, UN ekimanyi bulungi nti gavumenti yajjako emikutu gya social media nga Facebook abantu tebakyasobola byakisesinga, nga newankubadde nga ne VPN tebagiteekangako tteeka wano bagyogeddeko. Nabagambye bano abasajja bakola lipooti buli kimu bakimanyi. Wulira, while VPN is not formally illegal, the UCC has cautioned against its use, warning users that they could face legal consequences. Mbu UCC egamba abantu munokozesa VPN basobola okukusiba. Kyokka tewali we kiri mu mateeka ati VPN zaawerebwa. Oba muntegedde, alipoota eno ensonga ku ngeri ki UCC gyekangamu abantu newankubadde nga tewali tteeka mwekusibira. Era bajja bakola statement nti bona bakozesa VPN tujja kukusiba. So in context of the elections, media serves multiple functions ranging from watchdogs. Kakati wano bazze bakubuulira the imposition of professional standards under the Press and Journalists Act, minimum broadcasting standards under UCC, byonna ne bebateeka ku TV byonna babyogedde wano nti bimenya maki mateeka. Kakati muwulire muyinza okulowooza nti abantu bano abakola lipooti ebintu bino tebabimanyi, batandise okuwa ebyokulabirako. Uli ekisooka, for example, mu Gwokusatu gwa 2025 UCC yalangirira bunnambiro nti esuspendinze Pal FM. Kino kiri mu alipoota ye Geneva nti in March 2025 the UCC announced the indefinite suspension of Pal FM in Kampala. Yajjako Pal FM on grounds that Mpulidde Kamenya program sinze mbiwandiika abasebo ne banyabo. Mpulidde Kamenya kiri mu alipoota ye Geneva. Ensi gye zaakoze eki, ze zaataddeko emikono. Bakuwa ebyokulabirako nti okumanya mujooga mu Gwokusatu gwa 2025 UCC yalangirira mbwejjeeko pulogulaamu eyitibwa Mpulidde Kamenya aired pulogulaamu eno aired unverified and alarmist allegations of vote rigging and ballot stuffing relating to the Kawempe by-election, which amounted to violation of professional journalistic standards under the Press and Journalistic Acts. Nti programu Mpulidde Kamenya yayogera ku by'okubba obululu n'okusonseka obululu mu kabokisi obutali butuufu. Mbukati UCC nevaayo negamba nti programu eno Mpulidde Kamenya olemenyeza Mpulidde Kamenya amenya amateeka, era UCC negamba temwalina kubyogera nti babbye obululu, temwalina ddembe kubyogera nti babbye obululu, era ne bagijjako. Nakugambye alipoota eno nze nagisomye, oli wa ddembe ogisoma. Wulira, UCC suspended Bonna FM radio presenter the Rukunjiri district on 4th July owing to alleged violation of overboard and vaguely defined minimum broadcasting standards. It accused the presenter of undermining the government's effort and misleading the public during a broadcast aired on the 3rd of July 2025 by reporting a power extension project launched by Minister of Energy and Mineral Development Ruth Nankabirwa in partnership with Kuwait Energy as a hoax to hoodwink voters.
bakimanyi bulungi nnyo mu lipooti y'e Geneva nti ennaku z'omwezi nga 4 Julayi 2025 Nankabirwa yagenda n'ateekawo ekibuuzo eky'obulimba mbu ayagala bululu mbu ayina pulojekiti ey'okusaasaanya amasannyalaze mbu ne Kuwait Energy aba Bonna FM pulizenta owa Bonna FM n'akikuba n'agamba nti si kituufu mbu bano ne bamugoba mbu alemesa pulojekiti za gavumenti. Ebyo byonna biri mu alipoota eno. Wulira. While the Constitutional Court voided Section 25 of the Computer Misuse Act Offensive Communication in January 2023, other restrictive provisions above remain, thereby unduly reducing the scope of rights to freedom, directly threatening the parameters of journalists, bloggers, activists, workers. Moreover, the vague and overly broad terms under the amendment, such as unauthorized sharing of information and hate speech, make critical voices susceptible to government targeting, resulting in a series of arrests of TikTokers. Nabagambya alipoota eno terina gweta kafalinze n'abaana mwenna abakola ku TikTok nti newankubadde nga kooti ekyokuba nti nno kooti yajjamu kye bayita offensive communication bw'oba kyali mu tteeka mbu okuvuma omuntu mu January wa 2023 bazze bakwata ba bloggers ba TikTokers n'abazze bakritikinga oba abayina endowooza ey'enjawulo oba abavumirira ebikolwa ebibi ebya President Museveni ne family ye. For instance, one TikToker was sentenced to 6 years imprisonment in July 2024 for having insulted President Museveni and his family through his TikTok video. Another TikToker disappeared on 8th June 2025 and was later charged with offensive communication against President Museveni and the Speaker of Parliament and sentenced to 2 months imprisonment in August after having pleaded guilty. As highlighted by the human rights, with regard to comments about public figures, consideration should be given to avoid penalizing comments on public figures in any event, and public interest in the subject matter should be recognized as defense. Equally, kakati basebo ne banyaba alipoota eno documentinga D ba TikToker lwe baasibwa ne lwe baakwatibwa. Ebadde Geneva abaana abato abakayingira omulimo gw'amawulire abatannaguka katamu gaffe bategeeza nti munyweze kye mukutte kikola. Ensi yonna yonna bw'ekyuka waliwo ebintu ng'obyogera nga newankubadde obyogedde n'olulimi olugubu mwedde bwezzi ku mpisa kubanga Africa tumanyiddwa olw'empisa naye ate temuddiriza mulinnyeko n'ekigere. Serious, mubeere serious. Era alipoota gye nkutte nsoma mu by'e Geneva byonna bimanyiddwa. So freedom of association, movement and peaceful assembly. Basebo ne banyabo mbadde ku page ya 17 njagala mbuukewo awo wonna ngende ku biki bye baasazeewo. Kaakati right to liberty and security of a person. Bino byonna byogera ku ngeri ki Uganda Police Force, UPDF, JATI n'obutongole obulala obutamanyiddwa gye buzze bukozesaamu unmarked Toyota Hiace vehicles commonly known as drones for abducting opposition political parties. Kaakati wano batuuse n'okwogera ku tweet za muhoozi zazaakola bazirina zonna. The UPDF's Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba admitted to the use of this tactic in the case of Edward Sebufu Edimutwe, one of the NUP party president security guards who was reportedly kept for a week in the basement. Some NUP supporters were released without charges after being held incommunicado, while others like Noah Mutwe, who was abducted from his house by unknown security operatives on May 2025, were later arraigned before court on inconspicuous charges. Bonna abantu abazze batulugunyizibwa boogerwako nga mwe muli ne details. United Nations report eno ngenda kubabuulira eyogera ki ku musango gwa Dr. Kiza Besigye. Eyo topic namba sijja gigatta na birala. Kaakati
biki ebisaliddwawo wansi mu footnotes bakuwa linki zonna ku Twitter za Muhoozi zaakola oba ku bigambo bya zaakola. In conclusion, nga bamaliriza, Uganda's human rights situation continues to reflect a narrowing of democratic and civic space marred by restrictive legislation, including amendments that curtail the exercise of human rights, and in many cases the violation of rights, as illustrated in this report. Legislative amendments and provisions under the Computer Misuse, Political Party and Organizations Amendment, the Non-Government Organization Amendment Act, since 2024 have increased the state control, while authorities' arbitrary interpretation and selective enforcement of these pieces of legislation have continued to violate fundamental rights and freedom guaranteed under the Constitution. Increased crackdowns by security operatives on peaceful assembly and association, coupled with increased state surveillance of digital spaces, continues to instill fear, silence opposition parties, journalists and media practitioners, human rights defenders and other critics, and effectively curtail the exercise of the right to participate in the entirety of the electoral process. Recommendations. Biki bye recommendinga. As the election approach, such concerns paired with continuing impunity for violations continue to adversely affect democratic participation, the rule of law and the accountability in the country. The Office of the High Commissioner for Human Rights makes the following recommendations in the short or immediate and medium or long term to ensure a conducive environment for Ugandans' participation and respect for their prerequisite human rights in the upcoming January 2026 elections. Kakati Alipota byemaliriza bino byeragidde eri gavumenti immediately and unconditionally release political detainees and other individuals being arbitrarily held and ensure that those held illegally are accorded their full due process and fair trials. Recommendation esooka mu bunnambiro mutte Abasibe be mwakwatira ebyobufuzi. Immediately do so. Wulira. Ensure the Uganda Police Force and other security operatives effectively facilitate peaceful assemblies and gatherings in line with international human rights law and refrain from the use of force. This includes sensitizing security operatives on integrating human rights-based, including gender-sensitive approaches to the execution of their duties and encouraging them to refrain from penalizing people involved in peaceful assembly. Nti poliisi mugikoowoleko ekomye ebikolwa oba mugibuulirire, otherwise ekiddako temujja kukyagala. Ulira. Ensure the human rights defenders, election observers, journalists and media practitioners are protected from threats and attacks and are free to carry out their work without fear of reprisals or undue restrictions. Bannamawulire mubate bakole emirimu gyabwe nga balina okugikola kati. Refrain from persecuting or filing civil cases against journalists, human rights defenders and other individuals expressing political dissent as means of deterring or discouraging them from freely expressing their opinions. Mulekeraawo okuteekawo ebisanga ebitaliiwo. Mulekeraawo okuteeka ku bannamawulire ebisanga ebitaliiwo okubalemesa okukola emirimu gyabwe nga bwe balina okugikola. Abantu abalina endowooza ezitafaanagana zammwe mulekeraawo okubatulugunya n'okubasibako emisango egitaliiyo. Urge the expeditious enforcement of the Supreme Court's January 2025 decision on the transfer of all pending cases from military courts to civilian courts with competent jurisdiction. Mujeeyo emisango gyonna gye mwatwala mu kooti y'amagye mugikomyewo mu kooti ez'abantu ba bulijjo giwulirizibwe mu ngeri ey'amateeka era mukikole bunnambiro. Ebula ennaku ntono tugende mu kalulu. Short term ebintu ebyekiseera kino ekimpimpi ekyakalulu bye ngenda okukomako, eziri longo term tujja kuddamu tuzeetegereze nga tutunuulira ebigaziko ebisukka olunaku olwokuna olwa wiiki ejja. Kaakati bino bwe bitaakolebwe, UN yakukola ekiddako. Alipota yonna eriko emika 25 gyensobodde okufiitinga mu budde buno obususse mu ssaawa gyegyo. Alipota eno nkyagirina era ngiterese bulungi
njirina ne bojja n'oyokya wano nyina ne soft copy era weeri wennyini kuba sinze nagikoze sobola n'okugijja ku bantu abasobodde okugimpeereza obulungi nga bwe yazze kangitereke bulungi nnyo ngize mu fayiro yange ey'ebintu byenkolako ku lwa bannayuganda mwenna. Neyanziza nnyo ababadde ku puroguramu eno mpaka gyesembedde. Muli bannayuganda bannaffe tuyita mu buzibu bwe bumu. Buli omu akola ogugwe eggwanga lyaffe tujja ddidunula. Yenze kankaka Emmanuel Peter. Bw'oba weetaaga abakooki bakubireko ku 750 260 mweraba. And truth is the flame. They try to silence, try to scare, try to bribe. But he too focused, too cold for the vibe. He speak for the voiceless, the ones unheard. His camera flash cut deep like a word. Whistleblowers trust him, tyrants curse him. Every false kingdom, he just hurts them. Truth ain't pretty, but he make it clear. Uganda got a lion and he's right here. No fake news, no clickbait grime. Every headline back with grime in time. So salute the brave, the man in the storm. Can't conquer the name, the journalistic reform. Tell the youth stand tall, right ball. Truth is power, more than gold. Let the stories unfold. Can't conquer been told. Kankaka, light in the dark, bringing that fire. Digging for truth, never sold, never tired. They can hide lies, but he reaching higher. Uganda's voice, the streets admire. Kankaka, the lens on the game. Corruption trembles when they hear his name. Breaking the silence, no one to tame. Justice in ink, and truth is the flame. For every true silence, a louder voice rises. Uganda got one loudest of them all. Kankaka.